lyekkubo lyokka bwe tuyinza okuyita okutebenkera mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Ntera nnyo okubajjukiza nga mbawe ekyokulabirako nti ebibiina ebisigadde oba amadiini ategeera ab'omu era ng'oyo yatwala oba yatuusa ebizibu by'abantu eri Katonda. Obusigadde buba buliga. Pasita abeera atya era ye musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Abasigadde buki? Buliga. Era obuliga buleeta ebizibu byabwo eri mukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda n'abituusa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saba Allah taasa entegeera bwetyo. Kyenva njagala weebaze nnyo era osanyuke nnyo. Weebaze nnyo Allah era osanyuke nnyo Allah okuwa ekyengero ekyokubeera omusiraamu. Era mu mbeera eyo nsaba okwateka akuliranye mu ngalo ge twebaza Allah yatulonda okubeera abasiraamu. Naye mulage essanyu kuba feesi ezimu zifaanana ng'eyange. Feesi ezimu ddala zifaanana ng'eyange tezisanyusa. Essanyu bannange amazima libeere nga liva ku ntobo ya mutima. Bannange tuli basiraamu. Simanyi oba nammwe mulira essanyu ze lyempulira okubeera omusiraamu. Bannange twebaza Allah yatulonda okubeera abasiraamu. Mbasaba mutebenkere musome obusiraamu era enkola eno ey'okukuŋŋaananga ne tusoma ffe ng'abakulembeze ba Kawempe Division buli mwezi tukuŋŋaanya abakyala omulundi gumu. Ate masaajidi zaffe nzikuŋŋaanya abakyala okusinza ku busobozi bwazo. Kakasa nti neeno mulimu eddaasa y'abakyala. Si bwe kiri Imaamu? Weeri kigambo kikulu okutula wansi n'okola otya? N'okola ki? Bannange obusiraamu si bwakutegeererwa. Bwakola ki? Bwakwetegeerera. Okizeemu ekyo? Obusiraamu bwakola kutya? Si bwakutegeererwa. Obuvunaanyizibwa bw'omuwalimu oba obwa imaamu oba omukulembeze w'abakyala ng'abadde wano kuteekateeka misomo n'abakyala bategeere buki? Bategeere butegeeza obusiraamu so saakuba abo bategeerere. Tuli ffenna bannange. Abasajja bali okumanya wallahi bakubira abantu mu kizikiza. Waliwo abeera ku bbiri awo yagamba nti ettaka lirye naye Pentagon yabaki? Yandiga. Waliwo omulala ali wano neighbor wa wano kati yabagambye nti ayagala mmotoka new model. Yesu gye yamugambye atulemu. Era nga buli kitonde buli kaliga akagaza dola ebi kyemmanyiza aweddeyo dda naye ng'agenda kuvuga mwaka guno bukadde nga 9 naye obuliga bulinnya booda okuleeta dola 3 oba mutamu wanyi mutasiba. Obuliga ne buli omuddo. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bana ebyo tubagamba tetuwalampa wabula ge maki? Gwe naawe tebereza akaliga okulinnya booda ne kaleeta dola ne kaziwa omusajja wa Katonda yagula emmotoka ng'akaliga kali ku bigere. Assalamu alaikum. Kiba twebaza Allah yatulonda okuba abasiraamu. Kubanga aba embo tuli mu kusoma muve ku mboozi. Ffe imaamu waffe ono seeka waffe mutasiba waffe kyatugamba ki? Bale Masjidi Nuru yeetaaga okuzimba. Tuzimba nnyumba yani? Nga n'obujuzi tubulina. Allah agati innal masajida lillah.
emizikiti tumala gizimbawo tegiba gyaffe guba gwani masjidi eno yemuka masjidi empanga eziwangadde mu Kawempe si bwe kiri kuno muzikiti gwadda era twamugulaba bigufaanagana baimaamu abakakyuka wano bameka balinga si bana balinga bana tewali nannyini gwo buli ajja akulembera n'akola atya mizikiti gyani era ne batubeera n'empeera gye tufuna mu kuzimba nti bw'oteeka wano ettaffaali limu walakil janna Allah agenda kola atya ye Allah agenda kuwaamu jjana yaga man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan yenna ayamba ku kuzimba omuzikiti oba n'aguzimba nga bwe kiri olwaleero wano Allah agenda kuzimbira ennyumba muki banange twebaza Allah yatonda okuba abasiraamu tumusaba atunyereze ku busiraamu tusaba atuwe tuyiga obusiraamu tumusaba Allah atuttire ku busiraamu tusaba Allah atuttire ku busiraamu obutuufu era tuzuukize nga tuli basiraamu amiina tumusaba sokusasa n'emirembe ku nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abawali mbagenda twegattako essaawa yonna biidhinillah bakyalina obuvunanyizibwa bwe bamaliriza omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo mu ddalasa eno mpulidde mutasibasi tulabe ewayatikira endeku baita bate akaala ako kannyumira bwasa ndeku masha Allah bwasa ndeku n'abekisaasi kati abaawano nze bensaba muwanike ku mikono bwe muti abaawano masha Allah saba Allah basiime mwebale kujja kusoma era asaba Allah abaagale munnange wekitambula n'omusomo era ngenda kusaba mukadde wange imaamu wamu n'omukulembeze w'abakyala wano imaamu esimu yange agirina mukulembeze w'abakyala ogenda kufuna eyamutasiba omukubirenga essimu buli mwezi akola eddalasa weeri oleeta abakyala ekitongole kya Zibuka Amaaso kyenkulembera kijja kubayambako mu abaawa okutambula mwogwa mmwe kuŋŋamba nti emoroka eweze nze ogwa kusasula gwange Zibuka Amaaso ejja basasulira inshallah kuba muli bammemba baayo si bwe kiri abasinga wano buli mmemba wa Zibuka Amaaso kati Zibuka Amaaso ejja basasulira naddala kiri ekitongole kyaffe kyemutegedde ekyabufumbo group inshallah ne tiimu daawa abaawano Fatuma wulidde bwe tugamba nti eddalasa eri wano tugenda wano kadde wange ogwo muntu tujja kugukola inshallah akaki tugambye ti abakyala baawano mubadde temutera nnyo kujja mu ddalasa si bwe kiri kaakati inshallah Zibuka Amaaso egenda kuyambako kubatambuza mu ddalasa eziri mu Kawempe mutasiba jjabba buli tugenda wano ekitongole kya Zibuka Amaaso nga kiyita mu kinne wakyo ekyabufumbo group ne tiimu daawa bajja batambuzanga inshallah tulina omusomo gwe tutambula nagwo gwokusoma ku birooto nga obusiraamu bwe bitusomesa so si nga kalica bwekola ki tuzza tutambula kanyambe kuba wano katono munzikirize tuddeyoko emabega yadde abatambula mu ddalasa eno tuli walako si bwe kiri kuba twakoma nga tuli ewa Fatuma eno ewaffe gye tusula ekirinnya bigo nga tutuuse ku muntu bw'oloota ekirooto ekibi osoma biki tuli fenna ng'obujulizi bwe tugendako naye olw'okuba nti wano oba oliawo nawo wapya tuddemu twogere ku birooto mu butandikwa katono tugende ku musomo butereevu biidhinillah ate n'abawali mbwajjo twegattirako tusuubira okuba ne Sheikh Muhsin Burhani Kiti ne Sheikh Yahya Mwanje besuubira okuba nabo inshallah twagamba nti ebirooto biteekulwamu emiteeko esatu nga nabbe bwe yabiteekulula sallallahu alaihi wasallama
mu hadith eno esanga mu kya Imam Ahmad ya sahaba itwa Yazid ibn Harun radhiyallahu anhu agamba sallallahu alaihi wasallam ti ar-ru'ya thalathun. Omukyala yongera ku ddoboozi tuwulira tumbiza sawundi oba si kyekyo sirika. Ebirooto biteekulwamu emiteeko emeka? Esatu. Ekirooto ekisooka yagamba nti farru'ya saliha, ekirooto nga kirungi ng'oloose ku kiki? Ku kirungi. Oloose ekirooto nga kirungi, oloose ogenda Makka, oloose bakuwasizza, oloose ozadde abalongo. Simanyi bana kino kirungi okuloota nga omwami waawasizza kirungi? Kibi? Allah akbar. Omusiraamu agendi kibi nnyo. Ate baba bawasa gwe nga gwe namba 2 ate baba bakuzzaako namba 3 mulamula mutya. Seeka yingira sebo, seeka waddaawa sebo yingira otuule eno. Barakallahu fikum. Atugambe sallallahu alayhi wasallam ti bw'oloota ekirooto nga kirungi yagamba nti ekyo bushira min Allahi azza wa jalla, mawulire malungi okuva eri ani? Okuva eri Allah tabaraka wa taala. Naga nti wa ru'ya al-khabitha oba asayyi'u, ekirooto nga kibi yagamba tukhzinu mina shaitan, ekyo kiba kiwundiddwa shaitaani eyakolimirwa kwako. Kiba kiwundiddwa shaitaani eyakola ki? Eyakolimirwa. Kiba kiwundiddwa shaitaani. Mu byawudde ebyo abaye bw'oloota ekirooto nga kirungi, ago mawulire malungi agava eri ani? Ate bw'oloota ekibi, mawulire mabi nnyo agaba gawundiddwa shaitaani ng'egendeera okukubuza. Kyekirooto omuteeko ogw'okumeka? Ogw'okubiri. Tegerekese amakulu. Senga oloota nga bakuwasa, mawulire maki? Ate bw'oloota nga kyawo baggoba, oloosa omwami akakeesi kakakutta akanyugunyiza ebweru, mawulire maki? Mabi. Era ago amawulire gaba gavudde eri ki? Shaitaani. Tuli fenna. N'agamba nti warru'ya, n'ekirooto min shay'in, ku nsonga yonna yuhaddithu bihi al-insanu nafsahu. Amawulire waliwo ekirooto ekyokusatu ng'oloose ku nsonga yonna gy'osiibye oyogerako oba gy'osiibye okola. Abazze basoma eddaluso eno tuzze tuleeta ekyokulabirako nti ng'omukyala bw'anaasiiba kazannyo oba ku firimu ng'etiisa n'abirokola ki? N'abirooto oba n'abirogootana. Kati ekirooto ekyo kyo tekirina makulu, okirekanga bwe kikoze eki? N'okyusa mpangaala. Oba tegerekese? Wabula omubaka yagamba nti fa idha ra'a ahadukum ma yakrahu, omumwe bw'alaba ng'ekirooto ng'akitamwa oba ng'akitidde, fala yuhaddithuhu ahadan, tagezanga n'akinyumyako mu nsonga yonna, falyakum falyusalli, rawahu Imam Ahmad. Wabula bw'obanga omaze okuloota ekirooto ekibi, falyakum, situka, falyusalli. Kati ekiri wano falyusalli si kusaala wabula kusaba. Kola ki? Situka, tulutuula osabe. Nga ensaba esinga okubanga nnyangu kwe kwitula ku koddyowo konoowo, kuno yekono, n'ofujjayo obulusurusu noga nti a'udhu billahi mina shaitaani rajim, noddawo ne weebaka. Oba nsaba Allah kikole ki? Saba Allah kiyite wala. Wabula etteeka tokinyumyako, tokigamba na balo. Gwe musajja ndoosa ofudde. Kati bwafa
barakallahu fikum. Ogwo nno omusomo gwe tuze tutambulirako era twalaba ku birungi oba ku birooto birungi ebyokulabirako nga mulimu nga kakajire nga kawata bwengi kakolokota. Assalamu alaikum. Twalaba ebyokulabirako ebyebirooto ebirungi omuli okuloota nga ogenda e Makka, okuloota nga osoma Quran, okuloota nga ozadde. Mumpeeyo ku birungi ebirala. Oguze poloti, bakuzimbidde amaka. Ayo nasaba Allah bibawe buli omu nno bye byayogera bye birooto bye. Bakuzimbidde amaka, masha Allah. Bagulidde emmotoka, ofumbiza abaana, baana bo basoma, baana bo bazimbye. Nsaba Allah mwenna abibawe. Kati ne tugamba ku birooto bino ebibi nabyo tuleeteko ekyokulabirako. Oloosa ofudde, ogwambinnya, ng'ente ziggoba, ababbi bakubba, oloota emisota, oloota bakusibye, bakutemyetemye. Ebyo byonna ebyo ekyokuzzaako si kibiite lage empungu oloota bakuzizzaako, ekyo si kibiite mukiwayiriza, si kibi. Okyala wulyaka nokyozyoge nti no kibi kale. Naam, kaakati saba Allah byonna byabitutaase. Waliwo ekirooto ekisinga okutujjira ennyo, kyekirooto ng'olina omwami mu nsonga zaki ez'omukwano. Ekyo kirooto kyekibi nnyo, newankubadde oloota olina mwami wo. Kitera kubeera nga kivudde ku majini, ejjini eriyitibwa hashiku yeriba lyakuwasa nga lyakufulaani mukyala waalyo, era tera nnyo okujja mu bifaananyi ebyenjawulo, oluusi nga balo ate ng'omaze n'okuba naye, oluusi nga mukyala, era tera nnyo okuba either nga liri ku mukyala. Bwe liba liri ku mukyala ate omusajja yaloota, ate bwe liba ku musajja ate omukyala yakola ate. Bitera nnyo okubuzaabuza ejjini ekyo. Saba Allah litutaase. Naye ebyo byonna birooto si biki. Kati njagala tuve wano tugende ku birooto ebibuzaabuza, era ebyo bye tugamba bye tusimbako nga bannanzikiriza nti bannakalica, banna byabuwangwa balina ebirooto bye bavuunulira mu bibi, ate ngeno omusiraamu biki, ate ne bavuunula ebirala mu birungi, ngeno omusiraamu biki bibi. Ekyokulabirako ng'okuloota ng'obala ssente. Tumaze okulaba nti ekirooto kyonna ekirungi amawulire gaakyo amalungi gaba gavuddewa, mawulire malungi agava eri Allah. Kati bw'oloota ng'obala ssente wamma Nansubuga, ono Nansubuga ali emmamba, jala Nansubuga atagiriira ddala nga Muganda. Bw'oloota ng'obala ssente oba obadde ki? Bwavu. Kati bo bannakalica batukakasa nti bw'oloota ng'obala ssente oba ogenda kwanvuwala nejjiribaabu ogikubemu ekiraka. Ejjiribaabu nno kale niqaabu, wootuukira okukuba niqaabu ekiraka butuufu obe embeera eba ekoze eki, embeera eba egayegaye. Kati bagamba bw'oloota ng'obala ssente g'ogenda kwanvuwala otambuze ne ku biki. Ate bw'oloota ng'okwata mu nagisi kyate ogenda gaggawala oyooze naki, oyooze na bitiiyo ssente. Kati entegeera eyo eri ku bintu bingi, eri ku ssente, eri ku baana, eri ku kulinnya ennyonyi. Bw'oloota ng'olinnya ennyonyi kyoba buki,
buba bwavu era bogera kudda mabega njogera ku banna babuwanga bogeranga bikyamu bwolota nga odde mu ssomero tiogenda kuddawa mabega ebigambo ebyo byonna oba ebintu ebyo byonna bannange bwe tubanga dda twasiramuka tukole tutya tusiramuke ekyo tubagamba nti ebyobuwangwa ddiini ndala tekwalagana naki Allah aga nti lakum diinukum waliya diini bali bayina entegeera yaabwe naffe tuyina enzikiriza yaffe fe Allah mbaka tugambye nti bw'oloota ekirungi kiba kivuddewa wa Allah kati bw'olootanga ng'obala ssente mawulire maki gwe saba Allah zikole kitya zijje kituukirire era kinyumizeeko ne munno nti mwami naloose tugaggawadde nga tuvuga ne mmoloka ng'obala ddoola nywera muli mutima kasente ekyo kivudde eryani era nabagamba nti bw'owulira ng'okitya nga oteekawo erinnya lyange waliwo atamanyi wano ze Juma Nyansi taata Sawi gye bw'owulira ng'otya ssente gwe saba bw'oloota bwoti tukoga Allah ezo ssente ez'endaba eziwe Juma Nyansi taata Sawiya nze njagala ssente mwe mwagala kukwata ku gundi nagisi bw'oloota ng'olaba empitambi si nsonga olaba ndabe ogikwatamu oba oloota oli mu ttooyi ago mawulire maki mabi nnyo lwaki ani wano ani mummwe awulira ng'osobola okukanfatinga tulawo otudde ne bweba pampa ng'erimu pupu n'ogiteekaawo ng'oleraga nti masha Allah tabaraka ani mummwe bw'aba taliiwo lwaki mbirootezo muyita ssente saba Allah tutaasa embeera eyo bannange ebigambo ebyo okuloota nga olinnya ennyonyi ng'odda mu ssomero byonna bintu birungi tubijje ku nzikiriza enfu tubizze ku ki oba ntegerekese then twagenda mu maaso ne tulaba ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atulagira okunyumya ku kirooto ekirungi notuziyiza okunywa ku kirooto ekiki ekibi yagamba hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wakati sokeeno ombaka agamba sallallahu alaihi wasallama ti arru'ya ala rajulin ekirooto kisigala ku nannyini kyo ku muntu ta'irin era nga kiri ku ye tekivaako ma lam tu'abbid ebbala kimalanga tekyogeddwa ekirooto kisigala ku ggwe bw'osaba Allah ne kiyitawala takikola ki akutaasa obubi obukirimu ma lam tu'abbid ebbala kimalanga tekyogeddwa yagamba idha ubirta oba ubirt waqa'at bw'obala n'okinyumya nga kibi waqa'at kikola kitya kikakata bitegerekese bw'onyumya ekirooto ekibi kikola ki naye nga si enkola gwe tuwangalireeyo naloose bannange seeka naloose nga buli lwonyumya ekirooto ekibi waqa'at kikola ki ate ne bw'onyumya ekirungi era kikola ki hadithi etulaga butereevu nti bw'olootanga ekirungi kyo kikole ki kyo kyogere mu kukyogera mulimu amawulire agatukakasa nti kikola kitya kikakata oba tegerekese era yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurairah eri yetosoma nti lam yubqa min an-nubuwwa illa al-mubashirat tewakyaliyo bubaka bukka mu bwannabbi tuli fenna kati wano njagala owulirize ggwe tereze nzikirizayo kubanga wano waliwo abantu nga byebavuunula ebirooto oba tegerekese ne wabeerawo n'abalala nga bo balootera wekyabate okulootera era nga senga ali awo yalootera ekika oba waliwo ne mufe abantu nga mutuufu buli kyoloota kibeerawo abo nabo we bali tuli fenna nga boolaba omubaka be yagamba sala sallama nti wa minan nas mu bantu mulimu abantu
nga mafatihul khairat bagulirwawo ebirungi nga bayita ab'emikisa nga ne bwakyala wuwo buli kintu kiba kiki ne wabeerawo omulala nga maghariku lilkhairi ye nga yaggalirwawo birungi nga bwakyala ewuwo nemmese ziddukamu olwekisiraani kyalina abo bantu mu nsi mwe bali nga ye wabisima tuli fenna ne wabeeyo n'omulala nga ye waki wabisiraani eyo ekyo bwe kiri kaakati wabeeyo n'abantu nga ye buli kyaloota kikola kitya kibaawo nga ye bwatyo bwafaanagana abaffe omuntu oyo alamulwa atya mu busiraamu era nga bwe tuba tumumanyi ogenda n'omugala ti owaayo tonandooterayo konna era nga baga nti bino naloose bakuwasizza okeera kutereeza jiribaabu ze banakuwasizaamu ate embeera enno etuuka neeva ku mugendo nedda muki mu shiriki nga boolaba abantu abayitibwa bawali ye mukwano gwani gwa Allah aba alowooza nti ayogera ni Allah butereevu naye bannange tewali buli muntu yenna asobola okubeera mukwano gwani era okubeera mukwano gwa Allah kisinziira ku nkolaganayo naki Allah kyagamba nti inna akramakum inda Allahi atqaakum mukwano gwasinga ekitiibwa yoyo akola atya yoyo afaayo okumutya gyokoma okuteekawo enkolagana katondawo gyokoma okubaani mukwano gwe tuli fenna kakati omubaka atugambe sala sallama tiram yubiqa mina nubuwa seko mukubiddeko mwanje ajja yagamba nti lam yubiqa mina nubuwa tewakyaliwo obubaka bukka nga bwa nabbi tuli fenna obubaka bwakoma ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagati illa almubashirat okujjako amawulire Allah gakyateeka mu baddube galeeta bagayita almubashirat ebyo ebikola bitya ebisanyusa ontegerekese qalu wama almubashirat basaba bambuuza nti kyebayita mubashirati kyeki qala arruya saliha rawahu albukhari wa ghayrihi ebirooto ebiki yaga nti ebirooto byonna ebirungi omuddu byaloota kaabe nga abiroose ku ye kaabe nga abirootedde muki mulala mawulire maki ago mawulire malungi naye nga kyategeeza nti leka kulowooza nti okukaka obubaka kuba tolyani oba mukyegedde bannange tokkaako obubaka kuba toli nabbi wabula ago mawulire agava eri ani agava eri Allah nga malungi kyava yatugamba sallallahu alaihi wasallama mpita mubukwakwayo tutuuke ku musomo kubanga omusomesa baŋŋambye nti asimbudde ajja seeka Yahaya ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam kituufu kiri nti Allah tabaraka wataala asobola okuwa amawulire wabula wuliriza bulungi Allah asobola okuwa amawulire ku ekyo kyagenda okukukolera tuli fenna wabula ekyo yakiteeka mu birungi byokka mu bigezo tagagaba simanya ntegerekeza ekyo yakiteeka mu ebyo ebirungi ebikusanyusa mu kusaasira kwe Allah tabaraka wataala mu bigezo takikola ki oba tegerekese toshaga nti Allah ajja kuleetera amawulire ku ekyo kyonna ekigezo ekitakola ki kitegerekese gwe tagagaba wabula mu birungi byagenda okukolera agakola ki agagaba bw'aba ayagadde kyova olaba nga bw'oloota ekirungi kakasa butereevu nti mawulire gasanyu agavudde eri Allah tabaraka wataala hadithi eno yaswaba ayitibwa Ata ibn Yasir
oba yusaru radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala la yubqa ba'di min an-nubuwwa illa al-mubashirat faqalu wama al-mubashirat ya rasulallah qala ar-ru'ya as-salihah yuraha ar-rajulu as-salihu aw tara lahu. Hadithi eno eyogerwako abawandiisi bataano. Ombaka yagamba nti oluvannyuma lwange tegenda kujjayo bubaka bwonna nga buyitibwa obw'obunnabbi. Obw'obunnabbi bwakoma ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okujjako amawulire agasigadde okukka geega agava eri Allah butereevu ne gajja eri ki omuddu we kwekyo ekirungi kyayagala okumukolera oba kyagenda omukolera oba kyamukoledde. Yagamba bebamubuuza nti waman mubashirati ya rasulallah nagati arru'ya saliha. Arru'ya saliha ekirooto ekirungi yuraha arrajulu ekyo omuntu kyalabye mu kirooto oba kyaloose as-salih. Assalamu alaikum. Kano kakwakulizo as-salih ng'ono akiroota muki mulongoofu, so si mukazi ali awo yenna mushiriku. Kati nga muzimu ku bizinesi ezisinga okukolera kyaki ensi wano ez'abalokole kwe kuvunula ebirooto, naye avunula ekirooto alina kuvunula kikye si kikyo ekikyo kikole ki kyevunulire kyotya kigwawa mu bisatu, kigwawa mu bisatu. Imaamu amulage badde nsaba oba gwe genda oyiteseka yaye genda obuleji waali omugendo omunone kimanyi oba ali ku piki simanyi. Salamu alaikum. Bw'oloota ekirooto oyina okumanya kigwawo mu bimeka byebirwa byetwagambyeko. Temumbowa ate nammwe bw'omala okuleeta ekirooto kyevuunulire otya kigwawo mu bisatu, kirungi oba kibi oba obwedda kyenkola ki ekyo kikutwala ew'omulaguzi. Waliwo kyovala nabagayi twebaza Allah yatonda okuba abasiraamu gwe kennyini mu ddiiro lyo ku buliri bwo noga nti kirooto kibi nogamba otya olwo audhu billahi minash shaitani rajim. Nedduwa endala zetugenda osoma wano ng'era edduwa katta ddogo banazibuka amaaso eyo mugimanyi zirina bbiri nambeera bwe ze ziri wano. Audhu bikalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Eyo edduwa gye tusoma nga tuloose ekirooto ekiki oba eri ennene katta ddogo egamba etya audhu bikalimati llahi tamma audhu bikalimati llahi tammati audhu bikalimati llahi tamma mugenda nno kunswaza egamba etya audhu bikalimati llahi tamma audhu bikalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqa yatruqu bi khayri ya rahman. 2023 eyo duwa meka bili atasimanyi a'udhu billahi minash shaitani rajim tulifenna naye bw'osomeemu ku ezo oba zombiriri ng'olabye ekirooto ekiki ekyo gwoba ogobedde wala olwose bakuloga simanya mujja wayomba olwese bagenda kuzzaako nogwe bakuzzaako mulogo osabira kiri ekyobulogo
kino noga kyanguwe kijje naam ombaka tugaye nti arrajulu salihu yuraha arrajulu salihu asaliha au tara lahu ekimuloteddwa oba ekyaloose kenyini naye oyonga muki omutya gwe kenyini bwolota ekirooto salamu alaikum gwe kenyini oli mukyala mulongoofu ye ate akikulotedde ye muki wangi bwaba mwononefu ali awo yatulako empewo z'ekika naga ti naloose maama abakuba mugambe akukube kubanga ye muki kakati ekigambo kino ebigambo bino bingi ebiri wano omukkiriza afuna amawulire amalungi mu kirooto n'enkomerero alifuna amawulire amalungi eyo gyonna misomo omubaka yagamba sala salam hadithi ya ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu sallama qala ayuha nnas innahu lam yabqa min almubashirati annubuwa illa ru'ya saliha yuraha almuslim au tara lahu ayongera kuleta bujulizi hadithi ya muslim nti omuntu ono gwe tujjako ekirooto nga siggwe ateekwa kubanga muki rajulu muslimu rajulu aba muki aba muntu wano twogera ku bantu so muki ekigambo rajulu wano kitegeeza omuntu nga bwolaba ekigambo maani mu ss kitegeeza ki okakasa kyomuga temwasomako ekigambo maani mu social studies kitegeeza ki wangi but we are going to study on man and the surroundings tuba tugambye eki omuntu kati ne wano twogera ku muntu kubanga n'omukyala akola ki aloota n'omwami aloota kakati baganda bange ebirooto kyekimu ku ntegere y'enzikiriza gy'oteekeddwa okubeera nga otereeza era omubaka atukakasa sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna buli lwobanga ofuna ebirooto nga birungi buli lwobanga ofuna ebirooto nga bibi tuli fenna tukole omanyi kati mpakuka omwalimu baŋŋambye azze omu bw'oba funa ebirooto nga bibi bikola bino wammanga bisatu ekisooka sooka otereeze enkolaganayo naani sooka ogitunuulire eyinza okubaamu obuki obuzibuzibu oba ntegerekese era nga bwe mulaba abantu abatuulako empewo z'ebika bandoota simanyi maama aŋŋambye emizimu biki ebyo batera kuba nga ggwe wangi batera kuba nga ggwe b'ofaanana batera okuba bali awo era tebasaala abo be baloota ate ebyo kubanga ebirooto ebyo bikwalagana n'abafu tebaba baki tebaba bafu bennyini giba miki giba mijinni giba mizimu egy'abafu gyegikolagana n'emizimu egyaffe abaki gwe n'olabanga maamawo mu kirooto naye nga si maamawo teriyo muntu alina kakwate wakati wa muntu mulamu naki era tewali mpuliziganya Allah gat amwatun abantu abo bafu ghayr ahya sibaki sibalamu tayina sobola kuloosa maamawo nti kola kino tasobola ne bwekibanga amawulire agalimu matuufu mu kirooto maama ogenza otuukayo nga kituufu amazzi gamukola ki gamuyitamu oba kati nga abafa abafa n'atuloosa wawe bamuttire tumusangawo tuli fenna amawulire ago gaba matuufu agavudde ku muntu omuki muntu ki gwe twogerako njala ebalumamu mawulire matuufu agavudde wa agavudde ku kikyamu ekikyamu kyeki gwe muzimu guno
mawulire amatuufu agavudde ku kiki oba ntegerekese nga boolaba shaitaani yatawanya Abi Hurayra okumala ennaku mmeka nnya nga yakuuma sitowa ya zakatul fitiri nejja nebba ebintu n'agikwata ng'erifaananyi kya muntu nemugaa nti omanyi musajja nsonyiwa butuufu eka teri mmere badde sina kyakukola naye kola ki Abi Hurayra okuba yali musajja nga awangalidde mu mbeera bwetyo yakwatibwa ekisa n'akola ki naye n'agenda n'alipootinga ja Rasulallah omusajja azze n'atoola ku byobugagga by'abantu bino naye nanneegayira nenkola ntya mbaka namugaa nti ajja kudda kubanga alimba n'ogwokubiri n'akomawo n'akyusa statement Abi Hurayra n'akwatibwa ekisa n'akola atya n'amuta naddeyo namugaa nti ya Rasulallah namutadde era namugaa nti sagambye era agenda kudda nakomawo gokumeka gokusaba namugaa nti sikuta nkutwalayo tuli fenna kati Abi Hurayra bwe yamutaawo kyeyakola yasirika yagaa nti nze nswala mbaka ye namwebuuliza nti owaayi munno aga ya Rasulallah mbadde ntidde okugamba naye yakoze atya yakomyewo nanga nti yakomyewo ti era ajja kudda omulundi owaayi naye omusajja namutadde naye yansomeseza ekigambo nga kiki ne tukola endagano tagenda kudda namugamba nti sadakaka wahuwa kadhubu awe madde njagala ayogedde mazima naye ye muki amakulu akubuulidde ekituufu naye ye muki mawulire agaali galaga titadda nakubuulira ekirala kubanga emizimu gino gitandika natubulira biki bituufu abaaye nga bye biki omuzungu sogaga lwaki wafumbira omusajja atali musiraamu vaayo mangu lwaki temusaala omukazi nakeera nafuna wuzu nateekawo musaala ng'atya muzimu saani kaka kemunaddamu obutasaala ngenda mujja kundaba mujja kungoberera kyomukazi ageraga ti nze nfe leka kansaale bw'omala okugondera omuzimu ogwo n'osaala oba n'ogenda olima ebijja gukomawo nankuba ki mpya gugenda nabagamba sitaani erumba omukkiriza tepapa sitaani bweba eyagala weeyambule tetandikira ku kikaaya etandikira ku niqaabu genda okaa niqaabu eno sijja kufuna musajja hadisi ezeesombaawo manyi omuntu anoonya ayina okulaga feesi biki imani yazidu hata uzura hadisi al imanu yazidu wa yankusu nga nikabu ekoze etya kati nikabu nawe bwe marovaako nga sitaani ekulaga nti naye n'ekikaaya kino kijja ku mutwe eno kitandikire wano eno wabeereyo kakaaya oyo mukyala aba mukafiiri oba nedda aba musiraamu ng'ekikaaya kidda mbulago ng'eno wabaayo kakaaya ng'ate ekulaga nti naye ate okwambala ebifaanagana bino kikaaya kibeere kya bbulu sikaati yaki ogenda oganga ne sikaati gati naye gikwatekwatemu sikaati eno nene nnyo sitaani erumba omukiza te papa ebyo yizo bikolera emyaka ena okutuuka ku sikaati genda okulaba ng'ekikaaya kino kikyalina nnyo makulu ng'osigaza kaki kakaaya onfundikira oli mu topi nga wa military abakyala mwe bali ng'ateekako ekikoofiira ku mutwe ne t-shirt ye n'agenda mu katale ng'oyaja ti sitaani bweba ekulumba ng'olina obukkiriza te papa olwekyo barakallahu fikum wa jazakumullah khaira nsaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo kakati insha Allah ekigambo kino kyetubaddeko wano kyomuntu yenna ajjirwa amawulire amalungi
obajjirwa amawulire amabi kola bino wammanga esooka tereza enkolaganayo nani ne Allah tabaraka taala sooka otereza enkolaganayo ne katondawo gwonyini weekube mutto okyolabe wawo wokyagenda astray tuli fenna mu mirimu egikolo egyaddiini ne mu egyo egirina okulekwa nga si gyaki bajja ddiini ng'ebintu bingi ebikyatusibyeko akanyaga mu bifo byaffe ng'ennyimba kyekirala mwe mwogere obuzannyo kyekirala ate simu eri haramu TikTok aha eyo nabigendera ddala paka ng'omuntu ye ali awo ayina kye yatuulako nga abakyala tebayinza kubanga bazze wano omukyala yazze mu ddalasa nga bbawo ye Danieli kisobokera ddala okubanga omukyala musiraamu naye nga bbawe yaani ye Dani era nga bayita ebitasoboka ajja ti mukyala Dani enkolagana eyo sookotereza enkolagana eyo nani ne Allah wate ekibuzo ekitera okujja mu bibuuzo bitwanukula eyo nze Allah yangerera buli musajja ansala maaso abamuki abamukafiiri lwaki tabeere mukafiiri nga tolabika mu ddalasa gwe kyogamba osobola okuva wano Pawulo nagga nti njagala kuwasa wano era bwe kiba nga kizze kiba kigezo gy'oli gati Allah nyweza ondetedde kigezo kiki naye naawe owangalanga bwolaba ku katale wookolera aba wookolera Pawulo yajja n'akubeesabeesa lwaki taakugamba ebintu bya nsonyi tutereeze enkolagana yaffe ne Katonda enkolagana yaffe n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tutereeze eddiini yaffe muffe ebirooto bijja kukyuka ekyokubiri tereeze enneebakaayo gwaloota ebirooto bibi tereeza ki enneebaka yaffe ffe twebaka ku firimu ogenda ova katandika butandisi nga amaaso gagizogojo ogenda tolaba paka mbuliri abasajja baateekateeka obuzannyo ku TV awo bunyuma ate buliwo mu biseera byaki bya swala nakwebaka omukyala omusanga apakuka kazannyo ku BBS katandika 2:5 ku BBS aka KBS katandika mmeka banyabo saawa 3 ate kubukedde katandika mmeka ndozo owulira imaani eri wano saawa 3 imaani kati omusanga ayoza ebintu agira apakuka okunaaba temukyanaaba mweyiwako bweyiyi kazannyo kazannyo munaaba 12 masha Allah tabaraka omusajja agenda okudda otuma baana okumuggulira muggulire taata kasimu azze n'osigala ku TV munanga abakyala bangi bamanyi olukoleya nga tebamanyi yasaluna kakati olowooza byenjogera tebiriyo sajati abawa ab'Uganda nga n'oluzungu tewalusoma naye abantu boogera olukoleya boogera oluchina lwabuzannyo obwo akinyinyonyo awamukyaye akinyinyonyo amukwanye n'obuza wategeerawo okwana mu luchina ebyo byetwebakirako ogenda ova kazannyo nga tokyayinamu yadde akayinga akagamba nti subhanallah webake. Salamu alaikum. Abali ku mukutu gwaffe ogwazibuka amaaso ndoza twakomekereza omulyango gw'okwebaka edduwa 10 ze tusoma buli lwa 6 azikari yana leero taddeyo omusomo buli lwa 6 edduwa 20
ng'otuula bwoti ku buliri nokola zikali zokola ki at least kale ayinako ekitono kale wakiri ettaano zikola otya nga muze mulimu n'okusomesa bukyani kya Allah nga ayatul kursiyu aya bila esembayo mu swati ki Bakara kafirun nayo twagisomyeko tuli fenna kakati ddala gwali kazannyo onokavaako otya gwe kinginyongo ogenda ogeti audhu billahi minash shaitani rajim kul huwa Allahu ahad oyinza tereze nebakayo ebirotoloota ebyo ebikyamu bitera okutujjira nga tukoza ki twebaka bubi tegerekese toyogera ku Allah toyina kyokola kyonna ekigambo ekyokusatu ekigambo ekyokumeka tugatereze nebakayo ekigambo ekyokusatu kwe kwogera ku Allah mu kaseera k'okwebaka mu kwebaka ne mu kuzuukuka biri bimeka ndoza ekigambo kwebaka kyekisinga okubaamu azikaali ennyingi wallahi zisinga nez'okumakya n'olweggulu era abagobera emisomo gyaffe eri kuzibuka amaaso olwa tutandise omusomo omulala waliwo gutuvuddeko omuntu bw'asimuka mu tulo waliwo ogw'okuloota lewo twagusomyeko naye asimuka mu tulo naye alina eddowa gy'asoma kakati waliwo azuukuka ekiro ozuukuka genda kabaketi waliwo eddowa gy'okola ki ozuukuse kusaala layiri olina eddowa gy'okola otya otulo tulina ebyogera ku Allah bingi paka okutuuka mu dduwa z'okukola ki ez'okwebaka tusanyusa okukulaba seeka alaikum salaam era yonna bw'otereeza enneebakaayo ebirooto ebibi bigenda kuva mu bulamu bwo musikirirwe ebirooto ebiki ebirooto nga birungi tuli ffenna bannange barakallahu fikum sokoje salamu alaikum nga mutulanga enjala beeruma wanje ebaluma Mungu abanyweze njagala tumaliriza omusomo gute gusobola kuggwayo naye njagala ongeri omusomesa gyatuuse mukadde waffe Sheikh Yahya tumalirize omusomo guno ne hadithi zino bbiri esooka abalina ebibuuzo biwandiike omusomesa atuuse agenda byanukula insha Allah kakati nga bwe tulabye tugambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti yenna ali mu kategole y'okuloota ebirooto nga birungi ne ku akhera ogenda funa biki hadithi eno ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu agamba nti su'ilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi tabaraka ta'ala ku kigambo kya Allah tabaraka ta'ala ekiri mu swati Yunus aya y'enkaaga mu nnya wandika aya swati Yunus aya nkaaga mu nnya Allah agati lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah agati lahumul bushra abakkiriza bayina amawulire ag'essanyu bayina amawulire amalungi fil hayati dunya obulamu obwaki wuliriza bulungi era bw'ogenda mufasirina amawulire gano fil hayati dunya baga nti arru'ya saliha bye birooto ebiki ebimu ku bikyo kyokuba nti oloota ebirooto nga birungi mawulire malungi Allah gakutuusaako mu duniya eno wa fil akhira ate ne ku nkomerero ku akhira ogenda kubeera ki ogenda kubeera nga olimu abo ab'okwesiima qaala omubaka yayanukula tihiya arru'ya saliha bushraha almuslim yaraha almuslim aw tara lahu rawahu Imam Ahmad yagamba sallallahu alaihi wasallam ng'abuuza ku kigambo kino swati Yunus aya enkaaga mu nnya bamubuuza
kyoyogera ki ku kigambo kya Allah ekyo ekiga nti lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ila aya yagamba nti hiya ru'ya saliha ago ge mawulire agali mu kirooto kiki nga mukoyima ge mawulire agali mu kirooto kiki ekirungi yagamba yaraha almuslim omusiraamu kyaloota oba kyalaba agajja eri omuki omuntu yenna nga musiraamu Allah kyaga nti lahumul bushra njabbawo amawulire ag'essanyu fil hayati dunya mbwangazi bwaki obwensi byebirooto ebirungi wa fil akhirah ya au turalahu obekyo munne kyaba mulootedde kati ne kunaku lw'enkomerero bwoto bwogenda okubeera wa barakallahu fikum wa jazakum llahu khairan. Hadithi ya Abi Dardai era ekyo kitabo kya Imam Ahmada mbaka ayongera kutunnyonnyola ku kigambo kino lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wano yagamba mu lafdhi eno ya mu ripooti eno ya Abi Darda yaga nti arru'ya saliha yaraha almu'min omukkiriza ekirooto kyalaba ge mawulire amalungi au turalahu oba ekimulooterwa amawulire gonna goolaba amalungi mu kirooto kyekigambo kino ekiri mu ssuula eno ekibwa Yunus aya y'enkaaga mu nnya wa barakallahu fikum. Kaakati tugenda kumaliriza n'edduwa ze tusoma nga tulabye ekirooto ekibi ekyo tumaliriza tugende mu programu eddako insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka buli lwoloota ekirooto nga kibi twagambye okola otya? Bas saba Allah akusiime gwe nnyabo n'abasigadde abandabanga TV saba Allah abasiime ate mwe mwogedde abakiikiridde barakallahu fikum. Ombaka yatugaana okwogera ekirooto ekibi okukinyumya ne bw'oba okiroote ku bbaawo tomukola otya? Tomugamba wabula gwe saba Allah kikole ki? Nga bwe twalabe mu hadisi eri ti ekirooto kisigala mawulire meekusifu baalamtu abid nga tekikoze kitya? Tekyogeddwa. Fa idha uburta ate bwe kyogerwa wakaati kikola ki? Kikakata. Kati tetwogera kirooto kibi bal omuntu yenna buli lwaloota ekirooto nga kibi munnange kirungi asituke abeere nga yeekingiriza shaitaani nga mu hadithi empitirivu eziri wano mu kitabo kino yagamba nti arru'ya min Allahi ekirooto nga kivudde eri Allah tusabe kituukirire wa mina ate ekyo kivudde eri shaitaani kyo tetukyogerako. Idha ra'a ahadukum li shay'in yaqra'uhu yenna abaloose ekirooto ku nsonga yonna nga kitya akitya obanga kimutama yagamba nti falyanfuthu an yusarihi 3 marrati abeere nga afujja oba kufujja oba kuwandula kufujja okuwanda kirala n'okufujja okuwanda kinene afujja olulusulusu otulusulusu ku saidi eyaki eyakkono ku kibegabega otuokyuka n'otunulayo n'ofujja oba n'ofujja otulusulusu emirundi emeka? Emirundi 3. Yagamba nti idha staiqadha ekyo bwe kiba okimaze beera nga weekingiriza billahi min sharriha beera nga weekingiriza osaba Allah kutaase obubi obuli mu kireeto ekyo fa innaha lan tudarruhu insha Allah mazima ddala amawulire agali mu kirooto ekyo tegagenda kukosa Allah bw'anaaba akoze atya bw'anaaba ayagadde. Tuloota ebintu bingi oluusi nga tuloota ku bantu abatuloga oba abo abatuliki abatulibbize baba twogerako n'ebirala gwe tofaayo ku kyonna kyonna kyoloose era tokitya. Kazi oyo mulaba nnyo mbirooto andi bubi muveeko gwekola Allah kyakoze atya? Gwekola mbaka kyasomesezza
sallallahu alaihi wasallam hadith eyo nayo eri Muslim ne hadith endala hadith nyingi ezogera ku ngeri tukolamu eyokubeera nga tuwandula olusulusu olwo ku saidi ya kkono era nobeera nga wekingiriza shaitani yakulimirwa. Kakati osobola nokwenyini okugamba nti nsaba Allah ekirooto ekyamawulire agakirimu agakole ki agantaase. Waliwo n'obujulizi obulala tugenda kukoma wano nga senga mubaamu muntu nga gwotidde tuli fenna salamu alaikum ne bwaba nga muntu wo naye nga ajjidde ekifaananyi ekiki ekibi ekitiisa weekingirize eri Allah ekirooto ekyo n'obuyi bwakyo tuli fenna. Kati ate ye omuntu yennyini osome edduwa gye tusoma nga tulabye omuntu ow'obusagwa oba ow'obulabe gye tuli pozi ebadduwa ki eyo bw'olaba omuntu ng'omutidde oba ng'omutya. Allahumma abasigadde nga temusoma agisome wamagiddemu nga bibaddamu. Edwa mugitegeddeeyo. Allahumma ay Allah mazima nze nkuteeka oba neewogoma gy'oli ontaasa obubi obuli muddu oyo wa na'udhu bika min shururihim. Allah nkusaba ontaasa obubi obumulimu obubi obuli mu kibinja ekyo oba obedduwa eyo mutasibajja ntiwaliribaawo ena mugamba agituwandiikire edduwa gye tusoma ng'osanze omuntu ow'obulabe oba ow'obusagwa oba gwotya yenna tuli fenna edduwa eyo tugisoma senga mu kirooto ekyo olabamu omuntu nga oba oliawo omutya. Tugenda sembyawo hadithi bbiri zino era we tujja okutandikira biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Allah badiwa atuwadde omukisa nate okuddamu sisinkana ku dduwa. Twagambye nti edduwa ennyangu ogamba nti audhu billahi damutuwulire kakati nene edduwa eva ku sahaba ayitibwa Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu. Ayitibwa ani? Namwe muddeemuko ku maanyi mawulire gembawo ag'essanyu nti emmere weeri si kirooto naye munaze obunafu sekayahaya babakwatirako wano munaalya twala paka kwasiri naam barakallahu fikum. Hadithi ya Khalid ibn Walid radiyallahu anhu qala yagamba nti qala lirasulu sallallahu alayhi wasallam yagamba omubaka yes sahaba yitibwa Khalid ibn Walid ye yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti mazima ndoota ndaba mu kirooto mu birooto ebirooto nga bintiisa yabyogerako wano ebimu yaloota ngalaba bamufumita ebitala yaloota ebirooto nga bimutiisa. Khalid ibn Walid jeno komanda w'amagye g'obusiraamu yagamba nti bwe nagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mwebuuzaako ampe ku magezi mu birooto byendoota nga mulimu ebintiisa. Faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam kakati omubaka kyava agamba eno lahu edda ku Khalid ibn Walid sallallahu alayhi wasallam nti qul a'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun rawahu Malik n'abalala. Duwene njagala soka eyo tugiwandiike. Bw'oloota ekirooto ekikutiisa situka otuule bw'oti ku buliri osome ebigambo bino sooka obiwandiike oba tubiddemu kale.
a'udhu bikalimati llahi tammati. Njala eri wano. A'udhu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa min hamazati shayatin wa ay yahdurun. A'udhu bikalimati llahi tammati a'udhu bikalimati llahi tamma. Wano hao eno hao ya kusirisa. A'udhu bikalimati llahi tamma. Ekyo ekigambo kiwanvuwa. Tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa ay yahdurun. Amakulu geddu eno. A'udhu bikalimati llahi tamma, nekingiriza n'ebigambo bya Allah ebijjuvu, oba neewogoma eri Allah nga neeyambisa ebigambo bye ebijjuvu. Min ghadabihi, Allah antaase okuntaasa obusungu bwe. Lwaki? Kubanga bunnange ekimu kubireetawo ebirooto ebibi tugambye kolagana yombi nani? Oba ntegerekese? Kati wewe gomeri Allah akutaase obusungu bwe buyeke nnyini, oyinza okuba oliko buki? Oba ntegerekese? Oliko obusungu bwa Allah n'akuteera sitaani, nga aya bwezitulaga bwe tuziraba. Wa iqabihi, era nekingiriza eri Allah neyambisa ebigambo ebijjuvu antaase okuntaasa ebibonerezo bye, obusungu bwe n'ebiki? N'ebibonerezo bye. Wa sharri ibadihi, n'obubi bw'abaddu be oba obubi obuli mu bitonde bye. Obubi bwaki? Obubi obuliddawa? Simanyi oba mukimanyi nti abantu babi gye tuli wangi? Si bonna, naye waliyo omuddu nga okulaba obulabi ng'oli mufumbo problem ki? Okulaba obulabi nga gw'olina abaana, ekyo kiki? Ye mukimanyi nti n'okwebikira kuluma abantu. Noli ne yeesooza lwebikiriramu n'okimwomu n'alyoka akuteekako by'otakola, gabikka mpisa mbi n'ogamba nazikkolako ddi? Omukyala okubeera ne bbaawo nga muli musanyu kiruma abaki? Okufumbiza abaana kiruma abaki? Olaba n'abasomesa ku mizindaalo kuno abamu balumwa bannaabwe. Ya Rabbi, tegeeza nti obubi bw'abaddu butuufu gye buli, era saba Allah abukole ki? Abututaase. Wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin, Allah nsaba ontaase ne agabinja ga sitaani oba enkwe zaki? Enkwe za shaitaani, okulabankanya kwayo. Okulabankanya kwaki? Hamazati shayatin. Pasitaani esobola okukulabankanya. Ekyokulabirako, senga oba ogenda kufumbirwa wiiki ejja, tuli fenna, n'oloota ng'omusajja agudde ku accident nga ajja okukuwasa. Musajja agudde ku accident, abadde beteekateeka agende n'agwa n'afa ng'oli mu kirooto. Bw'okigamba senga wagamba atya? Agamba nti kanyanyaazi kaali zino. Oya pujja mpazi nga basenga mayi basenga ennaku zino alhamdulillah twafunayo bano basenga bano nga ajja kuwa osunu musilimu
akuwazika ali sibo kiri naye waliyo bali basenga bali bemutegedde bakangalasi aga mwana wange oba oyo ani akulibbize naye kakasa bwemba nze sengawo nagaddya ojja fumbirwa sooka ojje senga nagaddya ogenda okwekanga nga akutadde muki muddya saba Allah tutaase ya rabbi wa min hamazati shayatin Allah nsaba ntaase okulabankanya kwa shaitani wa ayahdurun n'okungoberera agabinja ga sitaani aga agalabankanya galeme kola ki eno yemu ku ddwa ze katta ddogo eno Allah tabaraka taala bw'ayanukula ebigambo byo byosabye munnange oli ne bw'aba ayina amawulire ag'okukuloga gaddira ki abai wa ayahdurun seka tulinda mmere ezongeddeyo 10 naam hadithi esembayo era nga yedduwa esembayo kwezo zetusoma ng'omuddu alabye ekirooto nga si kiki nga si kirungi gyali yeeri edduwa ennene eyitibwa katta ddogo edduwa eno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yalumbibwa amajinni nga gafuluma mu nsozi ne mu mpompogoma nga gaagala okumwokya amangu ago ekitiibwa Jibuliru sallallahu alaihi wasallama Allah n'asindika Jibuliru sallallahu alaihi wasallam okubeera nga ayigiriza omubaka we ebyokusoma era yamugaa nti qul gamba omubaka n'agamba sallam nti ŋŋambe ntya owange Jibuliru ŋŋambe ki yani nsome biki namugamba nti gamba ebigambo bino a'udhu bikalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajiru min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma yaruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqa yatruqu bi khayri ya rahman. Edduwa eyo yemu kwezo zetusoma nga tulabye ebirooto nga bibi era nga si birungi gye tuli. Nkakasa bulungi nti muhasul muslimu mweri era eri ku mutwe okugamba nti edduwa z'okwekingiriza ki shaitani eri awasembayo bw'oba ina muslimu ey'oluganda bikkule na veno ewasemba eriko omutwe okugamba nti edduwa y'okwekingiriza amasitaani tuli fenna eriko omutwe okugamba gutya edduwa y'okwekingiriza amasitaani edduwa eyo weeri eyo nayo buli olwoota ekirooto ekibi nayo nakyo beera nga edduwa eyo gisoma biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokusatu esembayo kwe kubeera nga tuyigiriza abaana baffe ensonga nga zino n'okubalaga nti obusiraamu bulina position bwewasomesa ku biki ku birooto okusinga okubakulizaamu enkola y'ebyobuwangwa ku birooto nga bwe tugirabye nga ate bo bannabyabuwangwa bye bayita ebirungi ate waffe eyo ebiki byebibi bye bayita ebibi ate ffe tuyita ebiki okusinza ku nabbi waffe nga basomesezza sallallahu alaihi wasallama. Omuntu aloota nga adda mu ssomero okwo si kusiraana tuli fenna n'oloota bulungi ngozze mu kayinifoomu kaffe kali akapisiri n'ensawo yaffe eri wuluttula ngoddawa ekyo ekirooto bannabyabuwangwa baga nti oba ogenda kusiraana ogwe n'eri wabula abaffe okudda ku ssomero kibi oba kirungi wanje waliwo abali wakati awo kirungi nze omukadde mawulire agali mu kirooto go ga kusoma fe okusoma kyekimu ku ibaada ennungi mu bulamu bwaffe
era kyekyakuleesa wano sibe kiri okayana na kirooto tomanyi yasaluna oba oliawo Allah akuleetera amawulire agalaga nti ogenda kukwata Qur'an genda kukwata Qur'an bakyala bameka abagikutte nga bakulu mutasiba oyo yennyini mukama wammwe ali mukwata Qur'an era y'omu kubakwasiba Qur'an kwejo emyaka gy'omulabako n'abakyala alawe bali wano nga bali mukwata ki Qur'an abo tebalina bizibu owaye tebalina muntu atalina bizibu ali mujjana naye yenna ali ku nsi alina ki so amawulire agajja mbirooto muno bannange tuganirizenga n'essanyu ate tusiramuke tunyweze enzikiriza ziffe mu birooto tetuddamu kubeera nga tutagala mu mbeera efaanaganako bwetyo wa barakallahu fikum wa jazakum la khaira kyekimu n'omwami ono omwami wo salamu alaikum n'omwami wo musomeseeko ku bintu bino ebisinga obungi babimanyi bano kakati gwe naawe teebereza nga oli mukyala mugole wa nnaku 3 n'oloota ekirooto nga kiki n'otula n'ofujja bwotwe omwami bw'aba alaba agaalaba kyekyo wangi asooka naga nti nawasizza ki kino awasizza mulogo so nga abamu tebabimanyi munnange ebyo ate tebagala kusoma kati n'olwekyo genda omwami wo leero byoyize mu ddalasa omugende tunedde tusomyeyo ku biki tusomyeyo ku birooto wa barakallahu fikum wa jazakum la khaira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.